Olwaleero ekkanisa ya Uganda etegese okulamaga kw'abaana ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo. Bano basoose kutambula nga kabonero k'okulamaga okuva ekyali wajjala okutuuka ku kiggwa. Abaana bano bavudde mu bulabirizi obw'enjawulo okwetoolola eggwanga kw'ossa n'amasomero. Omukolo guno gukulembeddwamu omusumba w'obulabirizi bwa Ankole Bishop Sheldon Mwesigwa. Yesu yaina essuubi lyaffe, yaina obulamu. Bw'oyagala obulamu ogenda waani? Wa Yesu. Ono alaze obukulu bw'okulokoka ng'abaana bakyali bato. We have another one who is 100 years old. He got saved when he was young. When you get saved, you live longer. But you tell me, there is no witch doctor that I know and have ever had who can live beyond the age of 80. If he's there in your home where you came from, bring me the data. Abakuliddemu enteekateeka eno era batubuulidde lwaki bategese okulamaga kw'abaana. Omukolo gwa Matters gubeerawo ebiro 3 kw'omukaaga, naye ekizibu kyagwo gubeera n'abantu abakulu bangi, ate abaana bwe bajja oluusi babula, oluusi tebalina wakutuula, oba tiwali abafaako. N'olwekyo nsanyukidde nnyo enteekateeka eno y'abaana baffe okubanga be bamu ku basoose olunaku olwaleero okubanga lwe balamaze n'okumanyisibwa kuba abaana bafunye okumanyisibwa okulungi ku nsonga y'abajulizi. Kati bano essira bakulisa mu kuzza essuubi mu baana olw'okusomoozebwa kubayitamu mu ssomero kw'ossa n'awaka. Okufoonyozebwa kwe tuyitseemu mu COVID kubadde kungi nnyo, ng'abaana batulugunyizibwa, ng'abaana bangi tebadda mu masomero, ng'abaana bangi bayita bingi basomero. Naye tumanyi nti waliwo essuubi. Tuyise mu bingi naye ng'abajulizi baatulaga nti waliwo essuubi. Bw'okkiriza Yesu n'obeera ng'oli munywevu mu kukkiriza kwo, waliwo essuubi. Ng'oggyako okulamaga kw'abaana waliwo n'emikolo emirala egitegekeddwa ng'ebikujjuko ebitongole tebinnatuuka. Kati enkya bya youth abavubuka ba province of Church of Uganda yonna gye bali bajja kubeera wano nabo bali mu bikujjuko byabo, bali mu kusanyuka. Kati ennaku z'omwezi 2 ng'abafumbo nabo bajja kubeera wano mu conference, nabo bayitemu ebyo babuulirwe bingi ebigenda kubeerako ku second. Ate ku second awo mu ekiro tubeerako ne overnight. Reverend Richard Rukundo akwanaganya eby'abaana n'abavubuka mu bulabirizi bw'e Namirembe agamba nti bagala kuzimba kanisa nga bayita mu baana abato. Bakuwa okukkiriza kati abaana abato baterenga kula bakimanya, wabakula ne babeera nga bakitegeera, babeera abantu bakulu bagenda kujja bulungi nga bamanyi lwaki tu celebrating lunaku luno, si lwa kunywa, si lwa kubeera wano ng'oli mu pocket joint nedda. Lunaku luno amakulu abajirwa baafa nga balina ekigendererwa lwaki bakola ki baafa. Abaddukanya ekiggwa ky'abajulizi ku ludda lw'abakristaayo bategeezezza ng'ekibinja ky'abalamazi ekisooka bwe kisuubirwa okutuuka Akawungeezi ka leero oba enkya. Abavudde mu Ankole naddala wali abatambudde abava Mulango nabo bajja kutuuka enkya kubanga kati batugambye babadde bali Luweero. Kati tusuubira enkya bwe batambula leero enkya bajja kuba batuuse wano. Omusomo guno gutambulidde ku mulamwa okugamba nti okubeera n'essuubi oluvannyuma lw'okusomoozebwa. Katonda mama nedda oye Katonda abadde akola ffe.